Skuprojan Media TV tubebaza yonna gye musinziira okubanga ku mukutu kwe muli ne mbagamba nti mwebale kusubscribinga. Yes, nammwe abatannaba tubasaba busabi twagala kuweza 40k basubscribe emitwalo 4 era nga gw'omu ku bo gw'atannaba tuyambe osubscribinge weeyunge community ey'abantu abalungi, abantu abakuwa amawulire. Buli ggulire erigenda maaso mu ggwanga ffe tuli kuteerawo tetulina buzibu naye nga olunaku olwaleero mbagaliza omwaka omulungi 2021 mumweyagaliremu abakozi Mukama abongereyongere musobole okubanga buli kyemukwatako kikulaakulana. Naye olunaku olwaleero okutwala mu story yaffe mwana mulenzi amanyiddwa nga Bobi Wine ffenna twalabako emabegako awo nti waliwo father Bishop Archbishop wa Uganda amanyiddwa nga Cyprian Kizito. Bishop ono yavaayo n'abaako ebintu byayogera ebitaanyiiza bannayuganda, ebitaasanyusa bannayuganda. Era nga ebimu Bishop ono byayogera kwe kugamba nti mu masekati ga pandemic oba ag'ekirwadde kino n'agamba nti ye nga Bishop asaba ministry eya Electoral Commission akalulu mubakongereyo paka 2023 oshegeera nga Bishop wasaba n'agamba nti ekirwadde kyeyongedde, so tusaba gavumenti oba akakiiko kongereyo ebyokulonda. Bishop ono aweebwa ekitiibwa eggwanga lyonna era ebigambo by'atera okwogera muganda wange bitera okuba ebikulu naye bannayuganda olw'obukoowu bwe bayina bannayuganda bava mu mbeera. Bishop ne bamutabukira, Bishop ne bamuvuma, Bishop ne bamulangira buli kimu ne balagira ddala nti Bishop ono alabika yeekobanye ne side emu eya NRM kusobola okuba nga basigaza President Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza, of which abantu nga abamu bagamba bo tebaagala asigale mu buyinza. So Bishop ekyokwogera nti ayongereyo bongereyo okulonda paka 2023 kyakuba wala abantu era ne bavaayo ne batabuka bubi nnyo. Kati olunaku olwaleero olunaku olusoose mu mwaka 2021 Bishop ono weeks ntono emabega oluvannyuma lw'okuba nti yavumibwa Bishop ono Archbishop Dr. Cyprian Kizito era nga y'omu ku ba Bishop asinga okuweebwa ekitiibwa mu ggwanga. Oluvannyuma lw'okuba nti abakulu bano baamuvuma yavuddeyo leero mu mmisa emu n'agamba nti abantu banvuma ne bannangira okuba nti ndi mu lukwe oluteekateeka okuwa Bobi Wine obutwa. Osegeera n'agamba nti abantu banvuma ne bagamba nti njagala kuwa Bobi Wine butwa. Naye Bishop ono n'avaayo n'agamba abantu abanvumye nze nga Archbishop Dr. Cyprian Lwanga Kizito n'agamba nze abantu sibalinaako buzibu era mbu nabasonyiwa. Osegeera n'agamba I have forgiven all those who said I wanted to poison Robert Kyagulanyi. Nti ye yabasonyiwa bagamba nti yagala okuwa Bobi Wine obutwa. Naye ng'ate ffenna twakiraba ayinza okuba si ye yali intention ye. Kati nga munnamawulire tulina kuba na side. Naye abantu ku social media oluvannyuma lwo yali ne ba religious leaders abalala ab'enjawulo, abasumba abalala, abaseeka abalala ne bakola decision eyali enzibu. Ne bagamba President Yoweri Kaguta Museveni asooka atufugemu emyaka emirala 3 wamala ogitufuga awo tulyoke tulonde. Kubanga eno pandemic etabuse ekintu ekyanyiza bannayuganda bannayuganda abawa Bishop ekitiibwa nga olaba kabaka baavaayo Archbishop ne bamufukira akayinja ne bagamba bamuwadde ebbaasa bano Archbishop bagende wa Museveni ayina kyabawaayo biki kale ebintu byabadde bingi. So Archbishop ye ng'omuntu yavuddeyo olunaku olwaleero mu misa ne yeetonda n'agamba nti abantu banjogerera ebintu bingi, abantu banvuma, abantu bakola ki, naye nze kye ngenda okukola kiri ekintu kimu, sigenda
kubeekwatirira ku mutima mbasonyiye. Ate era ne Bobi Wine n'avaayo n'agamba nti yavaayo emabega n'agamba nti bano ba bishop abantu abamu kubanga ne leero Bobi Wine adde mu mmisa we Lubaga nga bambi agezaako okufuna ng'afuna emikisa y'omutonzi asobola okuba nga amusobozesa. Omanyi kano akalulu si kangu, teri kalulu nga kazibu nga kano. Obwaba Besigye bwaliwo obwabaani naye kano kalina pressure gye kalina kubanga Bobi Wine alina influence eri abantu ne Museveni alina influence eri abantu, naye okola comparison yondola ya Bobi Wine yayike esingako ki, naye era byonna tosobola tegeera ani asingako. Byonna olina tegeera nga bamaze kola ki, kulonda. Ate ne bijjamu nti mu kulonda wano Bobi Wine yagamba abantu be nti womala okulonda tovaawo ku ballot paper. Woba omaze okulonda, owulira, yagamba abantu be womala okulonda tovanga waawo ku ballot paper. Naye ate obuzibu obwazzeemu, omwami amanyiddwa nga Byabakama yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti omuntu yenna woba omaze okulonda toyina sigalawo, toyina yadde toyina sigalawo w'olondedde. Londa akaluluko womala okalonda vaawo kola ki, vaawo genda. Osegeera, vaawo genda. Eyo gundi ngezaako wano gikufunira ngikubuulire nga we yagisomye. Byabakama yagiposting ye yagyogedde eriwa njala nkusomere ebigambo byennyini Byabakama byayogedde otegeere nti abasajja obukambwe bweyongedde. Aliwa Byabakama aliwa anyway omukulu okugamba post eyo sijja gisoma naye nga kanjikubulire bubuulizi. Yagambye gwe kasitooba nga omaze okulonda akaluluko toyina lukusa, toyina kikusigaza bweru, toyina kikusigazaawo mbw'okalinde. Yagambye gwe kasitooba nga omaze, ebisigadde byonna byesonyiwe dda ewuwo. Kirabika ensonga zino zigenda kubaamu ab'amagye, waliwo abagenda okukuuma akalulu kano mu bukambwe. Bantu bangi bagenda kubwa embooko. Anyways, ku Prejan Media TV omukulu Byabakama ye ng'omuntu yagambye we mumala olonda bwe muti buli omu aveewo. Ate Bobi Wine ye yabagamba we mubala olonda kuma akaluluko. Ffe tulinze kalulu, yonna gy'osinzira likinga, commentinga, subscribing.